Esigga Edamuzi wano munda mu ggwanga lya Kitegeka olukungaana lw'abasaabalamuzi wamu n'abalamuzi abakulu okwetooloola Ssemazinga wa Africa n'ekigendererwa eky'okutumbula enkola ey'okuteeseganya wabweru wa kkooti ng'eno y'emu ku nkola ey'okumalawo okukandaalirira kw'emisango mu kkooti ez'enjawulo. The summit will kick off on March 5th this year and end on the 6th. And the venue will be Mestil Hotel. A few about the urgency of ensuring that citizens resolve conflicts without necessarily going to court. Bino byanjuddwa abakungu mu kitongole kino abakulembeddwa minisita w'ebyamateeka Honorable Mao nga babadde mu lukungaana lwa bannamawulire oluyindidde ku kitebe ky'Esigga Edamuzi wano mu Kampala. Lukungaana luno we lujjidde ng'emisango egiwerako gikyakandaaliridde mu kkooti ez'enjawulo wabula nga kkooti etawulira emisango egy'ebyensimbi kigambibwa nti yekyasinze okubaamu emisango emingi wamu ne kkooti etawulira emisango gy'ettaka nga kkooti zino zokka zirimu emisango egibalirirwamu obutabalika bw'ensimbi za kuno obusoba mu 8. Reduce our backlog, which still stands at 43,000 cases. And also, if we are talking about unlocking money and land that is tied up in the courts, commercial court alone, we still have the 83 trillion locked in there in the different case categories that are at the court. Okusinziira ku Minisita Mao, enkola ey'okutawulula emisango wabweru wa kkooti yakuyamba nnyo mu kukendeeza ensimbi ezisaasaanizibwa mu kuwoza emisango, bw'atyo n'asaba abantu okwongera okwettanira enkola eno. A lot of money is locked up because these cases are complex and there are many lawyers and parties who think that they must win. And that means they must get court to say, we have decided in your favor. And yet, if the parties were able to sit together and face the real problem, they may actually agree. Ono era agamba nti enkola eno ye yakozesebwanga bakadde baffe abaasookawo era yayamba nnyo wabula enkola ya zikkooti bwe yajja abantu ne beerabira ekyabwe nga kino kye kiseera okudda ku nnono. Even culturally, we always resolve disputes. We have clan heads who invite us and listen to us. The purpose is to restore broken relationships. In any case, you can continue to be good neighbors better if you resolve matters without going to court. Omulamuzi wa kkooti ensukkulu Mike Chibita alambuludde ku nsonga ezireeta kuno bassaabalamuzi okuva mu mawanga ga Ssemazinga wa Africa wamu n'abalamuzi n'ategeeza kino kyakwongera Uganda ettutumu mu nkola yayo eby'amateeka era ng'abalamuzi baakubangulwa mu nkola ez'enjawulo ze bayinza okuyitamu okutawulula emisango ebweru wa kkooti. Summit is to provide an opportunity for African judiciaries to interrogate different alternative dispute resolution forms as they speak to multifaceted litigants and disputants who seek the resolution of ever-growing and wide-ranging disputes. On the other hand, ADR is cheap, is cost-effective, it is flexible, and it is convenient as it stands to address the seminal challenge of the gap between formal justice and real justice as seen from the perspective of the parties. Abalamuzi okuva ku Ssemazinga wa Africa okusalawo okujja kuno kabonero akalaga nti Uganda esenvudde mu ngeri gyekwatamu ensonga z'amateeka ng'abalamuzi abasoba mu 3 be basuubirwa okwetaba mu lukungaana luno wamu n'abantu abalala abakwatibwako ensonga z'amateeka. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.